Mulidde abantu bangi bagamba lwakuba amwazibu omwala kyobola ekizibu byantu byafulaki sijja mukudda mu kusonga kwono n'oli ekizibu kiba kisifera kikukwatira wamu era nnyolero wamu n'abantu bonna abaafirwa ebintu byabwe wadde naye kama kwogera nti wasinza atonyesa ki enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde obulanga bwaffe bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala esooka eritte kirikuba tugaidingi ekyokukola n'ekyokubiri baleese bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byonna ebisinga bituuka ku mwala kwali mu sinaali ezimu ze twalina ti amazzi agasinga agava waggulu nga tegannatuuka na ku mwala gagenda mu bizibu bya bisimi katugenda kujjayo embeera nga tukwatagana ne kesisi twali ne tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka muki mu mwala kuba mwenna abawangala ano ku mwala mukimanyi ti ekuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzinga guli kitegeeza nga guli wansi kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi kati ekizibu ekiriwo ekyere kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwala era abakulu bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kigwawo naye bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunye amaanyi bajja tukwata kuba ku bo buli kimu kikola ki kisoboka naye nga hamusi atonyesa ki eyo omwala twagugaziya okusooka omwala gwali mu mita 6 netugaziya negufuga gwa mita 12 guno omwala twaguprojectinga mu nkola yagwo n'obugazi bwagwo nga gujja twala amazzi ngulabe n'enkuba embo katula emyaka 5 n'ensanvu okuva ki okuva kati alunogwo tukola bulungi naye tubali tusaba tukwatire wamu mutuzeemu amaanyi uganda era okukola kyokulaakulanya kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya uganda tugenda kulinda abazungu oba bagwira bajje bakole ki batukuŋŋanya bino byona bitukola nti social economic transformation omulamu munnayuganda munnammwe nga avudde okukola ebintu nga nazimba ekisaawe kuba tusaba tukwatagane wamu twewagire kuba basinga sente basobola ozijjawo ba ne banyiga ngaamu kati nanyiga nazitwala ebungiriza nasigala nga mugaga ne wano ngaakoze eki muze mbantu abavude bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano baleega bakulaakulanya ki isi mwebale nnyo mwebale kikwaza bannayuganda bannaffe bajjanga ne bagwamu lwansonga gwabeeranga open nga okubeera open mutemanya na mwala gukola ki oguli abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki kati ate omwala guno gwali open nga ffe ffenna abawangaalira kuno mujjukira kasasiro fera tusula muki mu mwala kati otusula kasasiro omwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna ekikola ki ekifulaadinga kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe bakisiima era ne certificate bagikuwa naye ne bagamba nti standard ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne kazambi akukutira kungulu ate nga gulyandisefu ku bantu bagenda okujja okulaba ki omupiira ne bagamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ngaokulaakulanya ki omwana n'ensaba ow'ekitiibwa era mukama waffe atutwala pulezidenti nakiriza tukulaakulanye ki omwana omulimu gwotukola gwakulaakulanya nsi si gwakubeera nti tukola mu mbeera nzibu era omukulu ayagala nnyo okulaba nnayuganda nga bali bulungi kyobola era asingise ow'ekitiibwa right honorable prime minister alabe n'abantu bonna abakoze eki